Amanya Sekka Bagenda nga bulijjo nsanyuse okubalaba mwebale kwekumira ku mukutu guno temwerabiranga kusharinga video zino okuzilaikinga ate no commentinga lwo commentinga naffe tumanya kituyina okuzaako oba oli awo ne twongera ate n'okumanya biki bituyina okwongeramu bano okutereezaamu boli abantu abagamba ensi sinyango ensinzibu omuntu gagamba ensi sinyango ensinzibu oba tonalabanga buzibu bwansi yongera amaaso gateka ku lutimbe yongera okwetegereza ddala waki bagamba ensinzibu waliwo abantu abakola okusalawo leero njagala njogereko kusalawo ate njogere ne ku bintu ebirala bigenda okuzaamu amaanyi waki bayita decision okusalawo kutodangawo neweebuuza nogaa lwaki omusajja ow'emyaka 6 yasalawo okutandika okuvuga boda gwe n'olaba nviize nakutagala na kipikipiki kikadde abamu bava ku nguudo ku kkubo ssaawa 6 musajja mukulu wa myaka 6 waliwo n'aba 65 mwe temunatambula bwe munagenda byalo eyo boda gye bagutwala ng'omulimu basajja bali eyo bali myaka 65 myaka 55 bavuga boda ne gwebuuze omusajja bavuga boda ayina ettaka yalimako okulimoko yakufunamu bati yakufunamu lwaki mu byonna byali ayiseemu ebbanga paka yaweza emyaka 6 bwe yasalirawo okuvuga boda lwaki yabireka kati yo bw'omutuuza wansi nga buli bw'omunyumiza ga mwana wange ensinzibu muwulirize aba ategedde ku buzibu bw'ensi si kyangu omuntu wa myaka 6 okusalawo nti kagende evuge boda si kyangu muvubuka muto ow'emyaka 23 oba 24 okusalawo nti kagenda avuge boda era babanga asazeewo okugivuga aba asazeewo okugivuga okumala emyezi 9 oba omwaka gumu agiveemu aba alina byabala ayinza okuba ali mu vaaka ng'agamba kanvuge boda ebibuuzo bye binadde ebye 6 nja kuddayo ku university oyo nvubuka omuto aba avuga boda nga kunoonya kasente kasobola mubeezaawo naye nga tavuga boda nti agivuga nti mulimu ogusobola okumuyamba nakuyetinga future ey'omulembe wali wetegeezaako abavubuka abato myaka 21 22 23 avuga boda bw'aba alina stage bw'aba avuga boda nga very jadropinze omusaabaze gyamutadde akoma wadduka emisinde era yagamba tatera kulonda basaabaze ku kkubo ne lwaki tabalonda abadduka bw'atwala omuntu mu kibuga avuga boda nga adduka ku lw'entebe awo wonna paka watuuka ennamasuba gyapaakinga nadda ku stage ne bakuba olwali oyinza okusanga omuvubuka omulala ng'agamba ye omusaabaze waba tamujje ku stage tavaawo era bw'atafuna musaabaze ku stage ng'amanya olunaku lusaze ng'avuga amafuta ge yataddemu ku makya ng'avuga ddayo nga yeebaka bw'omunoonyezaako jja kitegeera nti oyo talina mukyala waka oyo tawerera baana talina baana waka era yetafaayo oba afunye omusaabaze oba tamufunye niye omuntu alina omukyala ewaka n'abaana n'obuvunaanyizibwa obuweerera abaana tosobola kugamba nti ogenda kutuula ku stage obeera awo nti gwe tobyanza olinda musaabaze ajje omutwale wamala omutwala okomewo ng'odduka ojje ku stage munyumi Arsenal Liverpool nga bwe yatuta ekikopo Man City bwekoze obubi bwe bityo ng'olina obuvunaanyizibwa tosobola kubeera ku stage n'otuulaawo okujjako nga gwe essimu yekkubibwa jangu ontwale ekifuluusi kino jangu ovuga ontwale entebe jangu onjije entebe ontwale mu kibuga jangu ovuge emmere n'ogintwalire ewaka n'ebintu ebiringa ebyo bw'obanga toli wa ssimu nga bakubira essimu eziringa ezo tosobola kutuula ku stage kubanga bw'otuulako saawa zijja kuwera 7 nga tonnafuna na ssente z'amafuta epikipiki webanga siiyo nga tonnafuna ssente z'otalowa mukamaawo kitegeeza n'omulimu gwa boda ogenda kuba gukulemye era gunaakulema ojja guvaamu ogenda okola emirimu emirala naye weebuuze emirimu emeka mu Uganda egisobola okukuwa emitwalo 3 oba 4 oba 5 ng'owa boda zaafuna era akakasira ddala omuntu yasalawo okuvuga boda n'obulamu bwe bwonna n'ava mu malala n'okwana abasaabaze n'asalawo nti ngenda kuvuga boda asobolera ddala okuweerera abaana asobolera ddala okwegatta mu bubiina obwegassi n'atereka ssente buli wiiki n'azikuŋŋaanya n'akola ki
n'agula poloti mu bodaboda omwo negwe oyingira bodaboda ng'olowooza nti buli lunaku 3 ojja kugula jiini ey'emitwalo 8 ojja kugula essaati ey'emitwalo 4 oba 5 ojja kwambala engatto oyambala engatto za mitwalo 25 oli mu bodaboda weesimatinga otambula n'eddagala eryo engatto zino ennene ziringa ez'abasirikale ze mwambala buli weddugalako ng'ogikuba ng'ogisaawo ka bulashi buli musaabaze omukyala atula ku bodaboda yo ng'omukwana togenda funa mu bodaboda badde njogera kusalawo nga nkubuuza nti gwe weebuuza lwaki omuntu asalawo agenda avuga bodaboda egimu ku mirimu egijeregwa wano mu Uganda omuntu n'asalawo ayingire poliisi omuntu n'asalawo ayingira amagye omuntu n'asalawo ayingira amagye agalemeremu paka bamupromotinga paka wafuuka jeno bw'obanga oli awo badde okyagayala ng'ozanyisa kintu kye bayita okupatikana okukola ennyo njagala owuliriza emboozi eno olunaku olwaleero omuntu n'asalawo n'alokoka obadde okimanyi nti abantu bonna abakola ku nsi kuno bwe basamira balokoka oba ne bamanya Katonda nnyo wadde nga tebaatudde bulokole omuntu okusalawo n'asalawo nanga kati nfuuse mulokole badde magamba nti omuntu omukozi yenna ow'emirimu bw'ataba musamize aba mulokole bw'ataba mulokole abeerawo ng'alina eddiini y'amaanyi lwolaba omuntu ali successful mu mirimu gy'akola ate okuba alina wajja watapinga amaanyi n'agajja omuntu omulokole akimanyi bulungi nnyo nti bw'osaba n'osaba nnyo Katonda najja n'abeera naawe n'akuyamba abasamize abaali basamiddeko nammwe mukimanyi amaanyi agakola emirimu oba amagezi ge mufuna nga musamidde so tosobola kubeera awo nga gwe toli munaddiini toli mulokole tolina maanyi gonna g'olina wakiri oba n'akati ng'oli awo lw'okatunulako kakuwa amaanyi oba ng'olina sapulego gy'okwatako oba olina w'otuula n'obeera awo n'olowooza n'onywa liita z'amazzi nga 8 n'ogenda n'okola emirimu oba olina ekintu ekikuinspiringa okola emirimu so omuntu wakolera decision okulokoka aba alina ebintu byayiseemu era temugendanga mu makanisa ne mujogerayo abantu togendanga mu kanisa n'osangayo omukyala n'omuganga ngenda kukuwasa n'otandika okwebuzaabuza aba anoonyeza omusajja okumala ebbanga ddene era buli muntu ajja gy'ali n'amuganga ngenda kukuwasa amwetegereza tamutekinga for granted kati oba oli kuomu abagenda mu makanisa n'ogamba abakyala ndiogenda bawasa n'omala ne weebuzaabuza ojja kufunayo omu nga tosobola mwebuzaabulizaako akubeereko paka waaki ajja kuteekamu ssente paka wogenda n'omwanyi wakutwala okwanjulwa ojja muwasa lwampaka abantu bonna abasalawo ndi kakati kandokoke oba kantandika obusamize baba bayise mu bintu nga beekyaye nga bawulira tebalina kyakuzza era buli woba osalawo ekintu salawo ekintu ekyo ng'omaliridde salawo ebintu byonna by'osalawo ng'okimanyi nti ekigenda okuvaamu kyekino era bwe kinaavaamu kikyenazzaako kyengenda okuzzaako tulabye abalokole bangi bamaze emyaka 2 mu kkanisa bwe baba nga bagenda kunoonya ssente tebazifuna lwaki bakola ensobi bwe bagenda mu kanisa ate badda mu kusaba okutatadde ne beerabira okukola tulabye abasumba bangi nnyo abatandika amakanisa ne basaba naye nga tebateekawo mbeera esabiriza ndiga zino ssente ekikolwa ekyokusaba endiga ssente kyekireetera ekkanisa okuzimbibwa naye bwe bulwobeera awo n'osabira busabizi ndiga nga tozisaba ssente togenda kuzimba pentagoni togenda gizimba kati olina kkala maaso n'osaba ne Katonda akuyamba akuwa omwoyo omutukuvu olwane olabe ng'endiga zino zikukiririzaamu zikuwe ssente ozimbe ekkanisa ekikolwa kiri ekyokusaba endiga ssente n'okuŋŋanya ssente n'ozimba obuweereza bw'otakikola togenda kuzimba buweereza era bw'osanga omuweereza ng'ali awo ye yajjula omwoyo omutukuvu takkiririza mu kintu kyakusaba nsimbi ng'azisaba abantu bano bakulembera mu ssaala oyo ng'okimanya agenda kufeiringa mu buweereza owulidde omuntu asalawo ayingira amagye omuntu ayingira amagye okwo nawo kuba kusalawo kati mbadde nsaba otegere kye bayita okusalawo mu bulamu bw'ensi eno bw'oba osazeewo ekintu salawo ng'okimanyi ekintu ky'osazeewo ogenda kinywereramu tobanga muvuka wa bodaboda ayingira boda olw'okuba akyali muvaaka avugevugemu afuneyo kasente aka pocket money ng'ageze ku university bw'aligenda ku university
ate boda boda agize omuntu eyagimuwa amara okusoma ataakomewo ataakola ebirala byasoma nedda bwe kweja emyaka gy'olina tolinga muvubuka oli olina emyaka 3 maybe emyaka 34 oba 35 okoze ebirala byonna byonna okoledde abantu ne batakusasula kati n'osalawo otandika okuvuga boda 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 eyo oba ogivuga lwaki weesaasira lwaki oba ogivuga ate okolerako ebintu byotalina kukolerako lwaki onyakula sente z'abasaabaze okimanyi oli wa boda boda toli munyakuzi nti wafuna boda boda wafuna pichi ovuga pichi n'omulala gw'oweesa emabega ne mugenda nga mubba amasimu g'abantu n'ensawo z'abantu nga muzinyakula nedda gwe wasalawo okuvuga boda boda bw'oba wasalawo okuvuga boda boda kola ebintu ebyo by'olina okukola eby'obuntu ng'ovuga boda boda bw'oba wasalawo okufuuka musomesa somesa abaana okole erinnya nti waba asomesa abaana ayisa bw'onooba obayisa ensi ejja kunoonya ekusasula emisaala wegayirize n'abantu abakozesa ne buli wobeera awo ng'okola emirimu naye nga weesulirayo gwa nagamba toteekamu maanyi tomanyi njogere negamba practice makes perfect basomesa banna abali mu masomero agasukkuluma abayisa abaana beebaka ssaawa 8 bali mu planning lessons zaabwe gwobeera mu bbaala ku ssaawa 8 ssaawa 12 wegagenda mu kibiina ng'otamidde tewali ku mulembe guno muntu agenda kukozesa muntu mutamiivu byaliwo ku bazadde baffe banywanga omwenge ne banywera sigala mu bantu naye ne basigala nga bakola n'abanene nga bakola emirimu mu ofisi ez'obuvunaanyizibwa naye essaawa zino we bakuzuulira nti onywa omwenge ojja otamidde essomero eryo tojja ddibaamu ofisi eyo tojja ggibaamu kuba waliwo abantu bangi abalisoba abaagala emirimu bali eyo bazunga ku nguudo engaddo zigudde embege baagala mirimu kati gwe anywa omwenge obeere mu ofisi ng'ate waliwo abalala abagyagala nga tebanywa na myenge okusalawo kintu kikulu bw'oba wasalawo kufuuka mulokole saba n'obulamu bwe bonna ate buli w'omala okusaba genda okole nkakasiza ddala nti essaala yeegattibwako okusiiba ekola ne bw'obyegattamu ebintu ebyo bibiri okusaba n'okusiiba nga bw'omala okusaba n'osiiba ogenda mu buliri ne weebaka obaako ogenda n'odda mu lugambo ku maduuka g'abanno n'otandika obanyumiza emboozi tosobolera ddala kuwaguza n'ofuka omuntu ow'enjawulo oba n'olaba ne ku sente nga zizze mu ngalo zo oba ku bank account yo nga tokola ki nga tokola abasumba abasinga enjiri ento baagala gibuulira kubanga endiga ezimu bw'ozibuulira amazima zinyiiga olumu ne ziva mu kkanisa n'abasumba mutandika okubuulira abantu nti abantu balina kukola balina okusaba naye ne bw'osaba musajja omu yagamba I prayed for 20 years and received no answer until I prayed with my legs nga kyagezaako okutegeeza nti yasabira emyaka 2 nga teyeenyigira mu bikolwa naye gyakoma okusaba ate munna obulamu bwe tebwakyuka paka weyava waatudde after 20 years n'agenda n'atandika okukola n'atandika okulaba ng'obulamu bwe bukyuka butya bwe ziba ssente n'atandika okuzifuna bwe kuba kulwanira kufuuka munnabyabufuzi w'amaanyi n'atandika okubeera bwe kuba kulwanira kufuuka ekintu kyonna kyoyagala okukola ensi ekumanye nti oli w'amaanyi mu ekyo ekintu olina kukikola eno essaala n'okusiiba bikuleetera amaanyi ag'obutapowa abajjaasi bwe baba bagenda mu battlefield okulwana bagenda bayimba ennyimba ezibazzaamu amaanyi eruwero bayimbanga zino kino kyekiseera kye tulina okulwana mu biseera eby'emumaaso tufune emirembe kino kyekiseera kye tulina okulwana mu biseera eby'omumaaso tube n'emirembe zennyimba ze bayimbanga zibazzengamu amaanyi kati waliwo ekintu ky'okwatako bwoti nogaa nti bwenkwata wano sijja kuva ku muti kugwa bwemba ow'empisa buli we naagenda bajja kumpanga ekyanyi olw'okuba nina empisa gwe z'okozesa n'oyitawo obuntu bulamu okugaba okwewaayo ebyo byonna biba bikolwa byokola n'otuuka eyo gy'okola ki gy'oyagala okugenda ewawakanirwa njagala nga naatera okumaliza njagala mbagambe buli muntu yenna akeera ku makya n'ategeera nti kati ssaawa yakusalawo era n'asalawo nga tatidde nga talina muntu yenna gwakkiriza mulemesa okusalawo buli muntu yenna akola ekintu ekyo amaliriza agenze gy'ayagala nabagamba juzi nti abantu bonna ababasinga tebabasinga olw'okuba bagezi nnyo olw'okuba basoma nnyo bafuna
first class degrees bazalibwa abazadde bagagga n'ebintu ebiringa ebyo nedda just babasinga buvumu beekyawa bwekyayi weekyawa n'oyingira amagye weekyawa n'oyingira poliisi weekyawa n'olokoka weekyawa n'osalawo okuwasa weekyawa n'ofumbirwa weekyawa n'ogaa kati ngenda atandika ekkanisa weekyawa n'ogaa kati saawa yakwata muzindaalo weekyawa n'ogamba nti nedda obukulembeze we tulabwa MP waffe si alina okubaayo n'ogenda n'otuukirira abantu abasobola okutegeera n'okuŋŋanya ssente era n'ozifuna n'ogenda n'otabbira abantu ebigambo ne bakuwuliriza era ne bakutwala mu paalamenti fe tusigala tuwogera nti kale oyo yali asula mu garagi kale oyo munnaye yali atambuza bigere yali talina kyali oyo taata we yali munaku maama we yali asiika mandaazi tukanya kubyogera nga gwe wayitawo so oba okyawuliriza ebigambo by'abantu wali badde obivaako kubanga abantu abo oba ogaggawadde oba osigadde oli mwavu bajja kwogera bw'oba oli mwavu bagenda kwogerera bw'ona ogaggawala bajja kwogerera basigala boogera okusalawo kwe mbadde njogerako olunaku olwaleero tuva mu ssomero nga n'ebyessomero bitulemeredde oyagala first grade ofuna second grade oyagala points 2 ofuna 15 oyagala kukulembera obeera wa kusatu omwana wa Africa atandika okufuna ebirowoozo ng'ali mu ssomero zinabeeranga mu first 5 mu primary nenga eva nali njagala kuba first eva nga njagala kuba first nenga baleeta lipooti mbeera wa 2 mbeera wa kusatu kati tolabanga omwana omuto n'olowooza nti talina bizibu byalowoozaako byalowoozaako ebizibu byo yakulembera ayinza okuba asemba ne bamukuba embooko ewaka yabikooye takyabyagala asoma niyo omutwe gwagaana kale omwana wa Africa ava wala tuva wala presidential candidate omu eyesimbawo 2021 Joseph Kabuleta yagamba nti wano mu Uganda ne bw'okola otya oyinza obutatuukiza bigendererwa bye yali musajja munnamawulire ayinza okuba bambi naye alina be yalwanako ne bigaana ku mulembe gwa Museveni ne bimulema naye Kabuleta kyataategeera yeerabira emitendera gyazze ayitamu okufuuka Kabuleta munnamawulire yali ow'amaanyi maybe ekiruubirwa kye kyamulema n'asetolinga for less n'afuuka munnamawulire ate ng'akolera mpapula z'amawulire ezaamusasulanga emisaala nga tegijja bulungi kati oyo naye ali awo yeemulugunya yajjako okuba pulezidenti obululu yafunanga kamu 2 3 kati waba yalina ekigendererwa ekyo ekyokufuga eggwanga nakyo kyamulema salawo weebuze ku bantu ne bw'oba osazeewo okukola ekintu oba osazeewo okulokoka lokoka nga bw'okola bw'oba osazeewo okusiramuka kola obusiraamu kye bulagira bw'oba osazeewo okuyingira busamize kyoba okola kikole n'omutima gwo gwonna gwonna bw'obeera aga naaga leero oli mu kkanisa luli oli mu ssabo togenda bifuna musalawo omwana ayingira amagye nga muvubuka alina emyaka 26 oba 25 n'alwana entalo nnyingi nnyo paka waafuuka jjeno mubalaba bulabi ensonga lwaki mubatya mumanyina okweyita ab'amagye nga temuli b'amagye olw'okuba mubeegomba niweeteekako amayinja g'otaakolerera mbugwe jjeno naye nga bagamba nti kati yita mu kyajjeno kyayiseemu dduka misinde kale tulekerawo kwegomba ebintu nga tubyegomba bwegombi ne tubulira n'abantu nti tuli ebyo ate nga ddala tetusobola kukola ekyo tetusobola kusasula mutango ogwo abasajja abafuuka ekyo gwe baasasula salawo olunaku olwaleero ate bw'osalawo totunula mabega sajja yaŋŋamba omu ku basajja abasinga amasomero amaanyi mu Uganda wano yaŋŋamba yatandika mu ssawo bwe yakolera abantu mu malwaliro ne batamusasula okumala ebbanga n'akozesa akasente ke yali akuŋŋaanyiza n'atandika essomero eryasooka bwe yalitandika n'atandika okukola buli kimu okulaba nga essomero eryo alitumbula tatya kuteekawo ssente ku maketinga essomero lye tatya kuteeka mu bukadde na bukadde bwa nsimbi essomero lyokukola obulungi oba essomero lyokutumbuka lirifuuka ery'enjawulo takitya yaŋŋamba nti oba otambula totunula mega be focused oli ne bakuba empya emabega nakuba embooko enzo mu mugongo totunula mabega tambula paka bw'otuuka ku kintu ekiri wali mu maaso ky'oluubirira okufuna be focused totunula mabega totunula bbali ensi egenda kwogera ebigambo egenda kukola buli kimu okulaba ng'ekulemesa naye be focused tova ku mulamwa kubanga buno bwe budde bwo oli myaka 6 myaka 5 myaka 4 obwo bwe budde omuntu bwakuliramu n'abanga takyali mu bintu bya kisirusiru n'abanga takyali mu bintu bya kumala budde buno bwe budde act now amanya nje Sekka Bagenda mweraba olunaku olwaleero.